Omusizza muto ina. Weberere mu kyalo kyolime. Kyati mwana wange. Naffe katweberere Kampala. Ye bannange taata wange yali ati. Ombuuziza ekibuuzo. Maama ebintu byayonooneka. Ebyatya. Okuva lwe nava eyo. Wagenda nompa eddagala ndireete. Nteeke mu caayi, nteeke mu mmere, naamirize nga byenjagala bwe wabiŋŋamba. Ebintu byayonooneka bwonoonesa omusajja yatabuka. Ereka naawe. Okuva lwe wakomawo takyusanga. Ate maama kati nkulimba enfune ki? Ntongo naawe beeramu. Oba ebintu wabikola bubi. Bannaye maama sina kye nakola nga buli kye waŋŋamba bwe mbadde nga nkikola. Naye olwatandika obbikola omusajja yeeyongedde kutabuka. Omusajja ayagala kunkuba bukubi. Mwana gwe yina byewasobya kuba ali tokkiriza ng'oyagala kusaba. Naye oyinza okuba n'okuba wabireka n'osaba. Tali mu kukyusamu wadde. Takyayagala kuwulira kigambo bakwano bange wano. Abavumaavuma n'abakola bw'ati. N'enswala. Kati maama simanyi nze kye nanona eyo. Omanyi Ntongo? Kirabika tugenda kwongera mu bwongezi. Oŋŋamba otya nti ebintu tebyakola? Naye bannaye maama. Kati oŋŋamba otya nti tebyakola? Mpozi wabisobye. Kakati oba kale tebyakola kati wasaba mukwano gwe bye yakugamba. Era munnange yazze. Twesanze na mu kkubo yiirya nti omusajja takyayagala bajje wano. N'aŋŋamba agenda kuŋŋenderako ewa pasita. Mpulira ebya pasita byagala kuba nze maama eby'eddagala lyo. Ate nali mbigaanye. Era wagenda okujja nga omusajja atabuse. Kakati leka nze nkuwulira kye nazudde mu ekyo. Kiyinza okuba olina weyogera bubi. Nedda kiyinza okuba mwana gwe yina byewasobye. N'atakyukamu wadde. Wadde akatono bwe kati. Yeeyongera bweyongezo. Ate ayagala kunkuba.